Mengo rede kumu mwendati mwete mutegidenti Mengo it's a parallel state. Museveni yateekawo nga eridingidwa Abanyarwanda abeeyita Abaganda. Ne baggalira buli Muganda yenna ow'enkizo eyalina obuvuna obuddo Buganda ne bapulesinga buli Munyarwanda alina erinnya Egganda. Sijja kubadda mwena bamanyi nabagamba 99% current abantu abali Mengo bonna Banyarwanda. Alva match amanyi okulanya amanyi okukola ki 99% bonna abantu abali Mengo bonna Banyarwanda. Wadamanya abalina ga Kiganda. Bwamala okuteekayo parallel state yona bagamba mukole buli kye mwagala as long as temuyingira mu politics wange, as long as mukontrolinga buli Muganda yenna ow'amaanyi eyandibadde ajja okuvuga Nyanza Museveni ebyobufuzi byange byaki eby'eggwanga. Yensongola ki bagoba abantu ku mataka Mengo buli omu? Yensongola ki batta abantu Mengo buli omu? Yensongola ki Kabaka babadde bagenda mutta Mengo buli omu? Museveni corruption nga corruption buli muntu babbi esente z'eggwanga buli muntu songa ate previous lwe bagibuvuddeko Wakatikira basookako nga batabannakola kintu kyonna bagoza Mengo egambye ki tekikyali ye Mengo anda Mayiga mu parallel state Museveni yamuga nti kati gwe fuga Mengo ng'okontrolinga buli munna byafuze nda eyandibadde ajja okunnwanyisa mutontabala nga sijja kutabalanga. Kati mu system eyo ne mujja muvaamu omwana gwe bataategera Kyagulanyi najja kimuna kitabangula. Bwamala kitabangula era mu system yemu nga tuyingira 2019 wenzijira ne program buli mulange Mengo netandika okujja information buli muntu nago mwana lumbu yabadde kiki ennyo omwana ono kiki nengamba ina wenda bwe mumusito omutalaba information nevaayo Kabaka najja musajja atwembera yeyo mbayitira mu bwangu. Kati Museveni okwagala okufuga Mengo na buli kimu akyeddize 1 n'akwata Mayiga n'amuteeka Mengo amukole buli kimu kyagala, n'akwata Joyce Nabbosa Ssebugwawo n'amujja mu FDC n'amuteeka mu gavumenti naye nga naye alina same powers Mengo, n'akwata abataka nabo n'abawula mu group says bili mu system ya divide and rule. Already Mayiga yayawulamu abamugombola nayawulamu abamasaza abalangira n'abambejja bajja abebika n'aba bulumu kiyemenga shwati Mengo agiteeka mu kituyita divisions okwawukana nga yasigala yafunamu. Kati wenjagala mbatuuse wawana yasooka nawa Mayiga amaanyi n'akwata Nabbosa n'amuwa amaanyi nga Nabbosa akontrolingako Mengo. Kati mu kino ng'alwanyisa Nabbosa n'alwanyisa nani ng'alwanyisa ne Mayiga nga beekuba naye ate abantu bano beeraganga abatamanyi oba batalina bukuubagano naye ng'ate obukuubagano webuli. Kati Mayiga nga waagenda Museveni okubba ene Mengo talina gwawaako alya yekka n'abayaaye be. Nabbosa n'akimanya nti eno eriyo abantu abayagayagga okufuna ssente n'akwata ekibinja ky'abataka abaasooka n'abatwalibwa Museveni n'abapoloota nesigalayo ekibinja ky'abataka abalaba enkizo abateryankuzibwa ne basigala ebyaddako mu abimanya sigenda bibaddiramu. Tutuuse ku Ssaabasajja Kabaka bamuwambidde Namibia Nabbosa addamu akwata abataka era Mayiga ng'akuga tamanyi Nabbosa abataka batwala basaba nti bagenda kola Ssaabasajja Kabaka Mayiga ng'akola ki ng'asirika. Tugenda mu lukiiko lwa Buganda musajja mukulu Professor Badjo Kateregga nti abantu abeesobola twandigeze tulaba Ssaabasajja Kabaka Mayiga bwe mona agenda ate ennyonyi tezijjule eyo division weeri nengeri kwalaali. Kati abataka bagenda Nabbosa yatwala ne basabbo bagende balabe ki balabe Ssaabasajja Kabaka bwe bagenda Museveni baga ngenda bakolerako bawone permission mugende. Netwogera Mayiga naga yayogera ne Kabaka yamukubidde essimu biki era bamugambya alina okusigalayo awo era bulungi nnyo. Olunaku nga terutuuka nga tebatusindikira AI Kabaka wa AI abaana abasoma software engineer abasoma IT ne software engineering nga tebakuba
AI kabaka wa AI nga tebamuyiwa wansi nga tebasindika bakufuluba NRM enkwezenge nizijja zirwanirwaneko niziremwa wayitawo ennaku lumuloka ng'abataka tubalaba bolekedde e Namibia. Abataka batuuka e Namibia. Museveni yawa ssente n'abasitula n'hoteri ennaku ezi 5. Abataka batuuka e Namibia nga bagamba kati tutuuse Namibia twagala kulaba ani. Jjukira Namibia eyo Joseph Ndawula. Mu Buganda mu system ya divide and rule Joseph Ndawula ye chief coordinator wa Museveni wa Mayiga wa Joyce na Bosa Sebugwawo. Kati obuzibu avudde ludda banjabo ne basebo bajjajjaffe abasoyiro anti abataka basoyiro bajjajjaffe abasoyiro tebannalaba ku Ssaabasajja Kabaka ate era tebasuubira nti bagenda mulabako. Nkiddamu bajjajjaffe abasoyiro abataka kuva lwe bagenda kulinnya ekigere kyabwe Namibia tebalabanga ku Ssaabasoyiro tebamulabangako era ebitundu ndowozanga kinana ku buli 10 bayinza obutamulaba kubanga ennaku zababasula mu hoteri zikoze eki ziweddeyo. Obuzibu buvudde luddawa obuzibu buno Mayiga bamutwalako ekitundu ky'abataka ne bagenda muki ewa Museveni afuna akasajja ku mutima azimba buli maawa nga Nabbosa afuna amayinja. Weewuunye lwaki Nabbosa naye teyagendera ku bataka bali. Soka weebuuze Nabbosa yali chief coordinator eya coordinate nga lwaki teyagendera ku bataka bali. Mbuuza gwe kyali wange ali kuno jjajja wange ali kuno taata wange ali kuno lwaki Nabbosa Sebugwawo teyagendera abataka bali beyaga nti agenda bakulembera. Abataka batuuka e Namibia kiki ekyazzeeko owulira bulungi nnyo. Batuuka e Namibia David Wasajja Apuli Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja Agnes Nabaloga oba Agnes Nabawiiki Sara Kagere oba Sara Kafuti nga bawandiika omukuku gw'ebbaluwa nga bagusindika e Namibia nga balagira abali ku tiimu yaabwe akulembera Joseph Ndawula n'abantu abali aba City Mafias obutakkiriza mutaka weyena yazze kulinnya kigero bakola Ssaabasajja Kabaka waali ne waatudde. Okumanya Museveni musajja mubi nnyo ate era akyatta nnyo abantu nga n'Abaganda kwe bali. Mu State House kennyini nga Museveni kuno kwoli naawe n'owandiika ebbaluwa yennyini n'etuuka e Namibia ne bagamba nti tebageza era ne basinkana Kabaka yadde. Kati abataka bali mu bbanga Museveni amaze obalabisa nti tebakyalina mugaso kati mu system ya divide and rule amaze okukozesa creating controversy between abataka abaliyo between Mayiga and his function led by Mayiga David Wasajja Agnes Nabawiiki Sara Kafutu ne Mayiga kati ataddewo kyetuyita controversy differences kati ye n'atuula wali nga kyembasomesezza wali nti kati ye yatudde wali omupiira gumuli mu ngalo. Kati abataka essaawa zino abagenze Namibia tebalina kye basobola kugamba Baganda era batambulidde bukunya kubanga obwerere buzibu nnyo batambulidde bukunya tebalina kye basobola kugamba Baganda okujjako mu kuswala ennyo naye mbaga ebitundu ku 8 tebajja kulaka Kabaka olw'ensonga bo bennyini ababasindiseeyo ate basindisa abaluwa nga bagamba abo tebageze ne basala okulaba ki. Mujjukira abasasulidde hoteri ennaku mmeka? Ennaku 5 zigenda kuggwako bagenda bagamba ki? Already kati bo abataka abali e Namibia bagamba naye kyekigenda mu maaso wano. Museveni yabavuddemu Mayiga abalaga nti yalina obuyinza ku Ssaabasajja Kabaka n'anyala ba Ssaabasajja Kabaka ku bbaluwa ezawandiikiddwa
they should get confirmation or authorization from Mayiga. And he said himself Mbaruwa ye abagenzeeyo tabamanyi tebafunira okusa. Munkole ya bulijjo mu Buganda munnono omutaka tasaba lukusa agenda kusinkana Ssaabasajja Kabaka. Era Mayiga abeera wansi w'abataka ebaddira ku badda ku Ssaabasajja Kabaka. Kati olwo batandise okufuula abataka bali ekitalina mugaso mu nsi muno kati kisekererwa. Abasoyiro kati kisekererwa. Oyo gye bayita system ya divide and rule under dictatorship. Bajjajja abataka bagenze Namibia kwe muli kuno kwe muli, Museveni kwoli, Mayiga kwoli, Nabawichi kwoli, Sarah Kafutu kwoli, David Wasajja kuno kwoli. Ndoza mutegedde. Ebbaluwa zawa and they have demonstrated house and they have Mengo. They should not meet Osisi Kabaka because they did get authorization from Mengo. Who the hell is Mengo?